president wange then party president Amriyat tiamteekateekedde ekifo kya minister of works kati ensonga ezo zonna nazissa mu kiwandiiko engineer nembuuza nti allegation zino tetusazibuusa maaso olw'ensonga nti tulaba n'ebifo ebyogerwako biringa ebiri reserved twalabako governor wa Bank of Uganda ekifo kiri vacant maybe ate n'ekya Mau twagenda okulaba kya constitutional minister of constitutional affairs balonda cabinet ne bakirizavinga leta alone bwakituulamu ne tuwulira ng'aga nti nze mbadde nsasula omusaala omwaka omulambe mabega okitegeera ne tugamba we cannot just let these allegations go unchecked tutunuulire tu scrutinizing tulabe obutuufu bwazo gwe Buwembo Habib oyogera ngani nga stakeholder national executive committee member minister wa labor so kati bwe mpandiika ensonga ezo saayanukulwa ekyaddirira kutandika kunnyigiriza mu mabbalibbali bwe tuba tuteekateeka outreach to the public nze sibeera ku tiimu egenda bwe muba mugenda for example muteeseteese caravan mugenda Arua oba mu Rwenzuru sub-region wabeerawo bw'allowances obuweebwa those are some of the benefits members asobola okufuna mu kibiina banga limuba muweereza tewaba musaala ne wabairawo duties allocated to you osobola okufunamu ka allowance kati batandika okusidelininga then bamu batandika balangira lwaki togenda Katonga lwaki oli wano neŋŋamba Buwembo Habibu Katonga wali tokiika nze nali mukiise Katonga by the way nawulidde ne confusion abamu nga baga nti Katonga is a problem Katonga is a creation bateekawo Katonga okucyankalanya emirimu gigenda mu maaso na jana nkungu Katonga is a creation of FDC era it was a resolution made by FDC nti tuseewo fronts bbiri wabeerewo front eya defiance led by Dr. Kiza Besige then ne front and organizing a political party in FDC kuzimba structures kuteekateeka for band for elections bikolebwa political party so mukaseera ako nze neŋŋamba wano sijja kukola ki sijja kubeerawo era I consulted some members nembategeeza ensonga zange lwaki nsazeewo okutambulamu January w'omwaka guno nencontactinga abakulembeze mu Nuupu nembabuulira ensonga zange era nembagamba sawa yonna nzija nabo tebaalindiriza ne baga nti ekyuma okikuba kikola ki kyokya ne bateekateeka omukolo ne bannyaniriza mu bufumbo bupya mu butongole era kati sebo mukama wange Buwembo Habib member wa National Unity Platform NUP loyo mulali wadetegereza na signing endagano na signing a membership yange I subscribe to the National Unity Platform kati mukiseera nawandikira nagamba ensonga zino sijja zoogerako public era bagezaako okunsimaasima neŋŋaano mwena ddala aba media neŋŋaano zoogera nga njaga zibeere managed internally naye kati mu kaseera kano nsobola zoogerako olw'ensonga nti zagenze public kati ensi yonna ekikola ki ekimanyi neera bwe nalabye eripooti y'aba elders gye baafulumizza nabwiso ne tiimu ye abamu gye bacelebratinga nze to me if I was still sitting on the same committees nandibadde neekalakaasa olwekalakaasa olusiikuula enfuufu mu FDC mwami nabwiso abadde credible for quite long credible but the report wasn't credible why would I protest bwogamba nti nno sente tutegedde sosi yazo bazeewola mu banka you borrow on whose behalf on the behalf of the FDC yes then after borrowing you treasure that man as who on whose behalf FDC going as secretary general akitegeera where was the sente mu banka kulwa FDC nozitwala mu makaago kulwa FDC nozigaba kulwa FDC then where is transparency and accountability
what is the functionality of the treasury of FDC? Okitegeera, those are the questions. Ensasula yaze eri etya? Ensasula egenda kubeera etya era ne asasula. You know, those are the questions. So report nalabya abamu baji celebrating, but to me, okay, I think it is lacking. Era mukulu Elias Nalukola agambye nti nno mukulwanirira eddembe ly'omuntu omulala naawe oba olwanirira ki eddembe lyo in the same way, kubanga oli bwanyigirizibwa ne bamumegga ekiddako gwokola ki goddamu okunyigiriza. Mu kaseera kano as a member of National Unity Platform kinkakatako okulondoola affairs za DP, affairs za FDC before the same wave play come to where I am. Let's understand kubeera nga ndi mu National Unity Platform, Secretary General wange Lewis Rubongoya ne yewola sente kulwa NUP nasasanya kulwa NUP kati najja nti ate NUP egenda ekole ki esasule. There must be that sense of accountability. Kati katono nyo kanzireko ko ewa kanso mwami Nalukola wanji sebo bino last week tetwasobola kumaliriza nsonga olw'okufeebwa kutwalina kwa mukadde waffe Hussein Kyanjo naye ne tuwalirizibwa ganti kati debate eno because oyina wali otadde okunnyonnyola abantu bano ku how enkola eno yonna mu nkola eya multi-party dispensation system wano yoweeri wano ekizibu nti tukyazimbidde nnyo ku bantu era nja kubuulira nti ekimu ku bitawaanyiza FDC ye mukwano gwange gwenjagala ennyo Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye yatawaanyiza FDC kyekimu, it's a factor. Kyekizibu kya FDC kyekimu ku bibatawaanya yakukunala kanzijetu yakukunala mu politics wa FDC ne Uganda. Damu statement okomaawo wokomye oganti ekimu ku bitawaanya FDC ye Dr. Kizza Besigye kubanga yakukunala mu politics wa FDC no kanso komaawo nkomewo. House of Zaka